Ndi musanyufu nnyo nga nkola eno story gamazima ndi musanyufu nnyo eri Rain azannya wamu ne Maulana okubeera munne Laya Yanjula gwe SMX Media subscriber nawe kenyine yalaba story eno olunaku lwe nasooka okugikola ku Lwomukaaga ku makya omanyi bakola meeting za nkukutu buli kimu nga kya nkukutu kati ku makya nenkola story nga tewaliwo TV n'emu yagiraze nga tewaliwo blogger n'omu yabitaddeyo nenkugamba ku lunaku lw'Omukaaga ku makya Rain agenda kubeera nga ayanjulwa neera we namala okubawa information eyo nga sirina kifaananyi wadde kiragamba okwanjula gyekuli nga sirinawo kyennina naye olweggulo ne mbaterayo bu video ng'okwanjula kubaddeyo baali tebaagala nnyo bantu bangi okubeera nga bakimanya nze era SMX Media nze yasooka okubeera nga kolera story eyo nkubeera nga mala okubeera nga ngikola lunaku olwaleero nsazeewo okuleeta full package ng'ebifaananyi ebyagenda mu maaso oba omukolo we gwagenda mu maaso ogwa Rain ng'ayanjula oba nga mwana muwala Sherry ali mu kubeera nga amwanjula gamazima nabagamba wano ku SMX Media busimanyi kuyimba naye mpulira guneno omulundi ngenda beera nga mbayimbira mu kubanga akayimba ka long time wemma mukamanyi bulungi nyaka Bettina wamu n'ono Rain kakayimba kali specifically written by mwana muwala ono gwe bayanjudde mwana muwala ono eyayanjudde Rain kwegamba akayimba ako twalabamu Bettina namukasa kubanga yamanyi okuyimba mwana muwala ayinza obeera nga tamanyi kuyimba nga nze naye akakayimba yakawandiika mu karantini eri yasookera ddala so that message ye etuuka ewa mwana muwala oyo Sherry gwe yawuyanjudde neera ne mwaka akayimba nakutegeeza mu stories zange eziyiseeko mbona erinnya lya mwana muwala ono eyamwanjudde mweriri kubanga mwana muwala bamuyita Sherry ate ne mu chorus mulimu erinnya lye bayita Sherry mbadde nkumiisinga Sherry kati nange nsazeewo gamazima sikakunvuma mugenda kunvumako ka buvumi naye kambayimbiremu akayimba ako kubanga bambi mwagaliza birungi byereere Rain wamu ne mukyala we Sherry tugende ntandikire waye katandika katya nkozi twawona karantini enkambwe nga bajasi baamini twawone kyeya kya juzi nga nenzige zadduka ttumbi kati wenkograbinga togamba mbona nywedde gwa zombi mbayire mu karantini mabebi nga misinga bukiisi kwimila bed mbadde nkumisinga Sherry kamesela mbuletale it's been a long time nga misinga bukiisi ne bupeke gwe long time nga mana karantini no ebyuma byange yabibba simanyi yabibba naye olaba ntuuse okubeera nga nnyimbamu wadde simanyi kuyimba nange nga nkimanyi Rain manya mpuno wano ku SMX Media tukwagaliza birungi bwereere ne mwana muwala bambi gwafunye tubagaliza obufumbo obulungi obufumbo obutukuvu tubagaliza ezzadde eddungi kwega Mukama Katonda aba blessing mu ekyo kyonna kyonna kye walonze okugamba muna yes ono ye mukyala wange kamutwale tupeere nga tukumagana paka okufa kuli twawula wano kwa SMX Media bambi tubagaliza birungi nnyo byerere gwagala updates naddala mu celebrity gwayagala amawulire naddala okuvira dda mu celebrity world kyolina okukola kiri simple okubeera nga subscribing ano ku SMX Media kubanga SMX Media terimba ate SMX Media disappointing amanyi ndowooza sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.